Kitalo Bawadonzela yafudde maziga meerere SB4 atabuse bambi Big Eye bamukubidde obucupa ku stage so ng'ate Kadaama eyali afiire Dubai finally bamukomezzaawo. Kale ago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Mwasuze mutya musiibye mutya mikwano gyange mawanga ag'enjawulo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu nyongera okubabuuzaako era mbeebaza egyo gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe bambi nsaba Katonda emyoyo gyabwe agiwumuze mirembe agiramuze kisa bw'atyo ayongere okubeera ng'ate abagomya emitima abako ab'eŋŋanda sakati n'ab'emikwana. Manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wano funirawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano sakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku miramwa egy'enjawulo. Kale bambi ngenda kusaba kintu kimu, subscribinga, teekako akadde, likinga vidiyo eno n'oluvannyuma tweyongere. Wabula nga sinagenda mu maaso omukono gwange nyongera okusaba ogende owagireko ate ku mwana muwala ayitibwa Sarash Media gwegenda bugenzaawo ku YouTube teekamu Sarash Media butereevu ojja kuba bambi omufuna channel ye ogiwagiru otuukayo subscribinga likinga video ze bambi teekako akadde asobole naye okubeera ng'ate akuweereza. Kale nno ng'eyo tuvuddeyo mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi Donzela omukyalo yonna alongo bw'atyo bambi yafiiriddwako bbaawe ayitibwa James. Tusaba omwoyo gwe Katonda aguwumuze mirembe agulamuze ekisa yongere okubeera nga bambi amugumye. Gyo yavuddeyo ku Facebook awo n'akola live naye nga maziga meerere nnyo nnyini ddala. Kigambibwa nti abadde amulinamu abaana basatu beddu era nga bambi tusaba bataabo Katonda nabo abeere ng'ate bambi abagumya emitima olw'okubeera nga bafiiriddwako kitaabwe. So ng'ate nyongera okubeera ng'ate njagaliza omukyalo ono Shira Gashumba amazaalibwa amalungi ag'essanyu olunaku olwaleero lwe yazaalibwa era bambi taata we Frank Gashumba bw'atyo avuddeyo n'amulaga omukwano n'apostinga ebifaananyi bye kubanga akyali mwana muto paka olwagenze ng'ate akula paka ate wali essaawa eno. Era twongera okubeera nga bambi twebaza Frank Gashumba okubeera taata omulungi single father akuzizza omwana wa musomesezza. Kale kwegamba bambi happy birthday Shira Gashumba. Nawina mukwano gwange akuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero oba taata wo oba mwami wo oba mukyala wo oba maama wo oba baganda bo bambi tubagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tubagaliza buwanguzi mu bulamu obw'ensi eno. So ng'ate we tugendako wabweru w'eggwanga nkututteko mu ggwanga ery'e Congo ng'era eno bambi President waayo Felix Tshisekedi bw'atyo abadde awambiddwa era nga yabadde mu lukuŋŋaana lw'omukago gwa Africa ate mwali mu Addis Ababa ekibuga ekikulu ate ekya Ethiopia. Era eno gye yategeezeddwa nti eka e Congo si birungi n'akamu n'akaddagala era wano yasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ate agenda alabe ki ekibadde. Ogenda okutuukayo eno nno munnange gye babadde bamuwambidde wabula abamukuuma bagenze maaso n'okubeera ng'ate bamutaasa. So munnange bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo mu ggwanga erya Congo ensi yo yatabanguka ba president kati batandise kubeera ng'ate babawamba buwambi then bo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate beddiza obuyinza olw'ensonga ezitali zimu oba endala. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Ye Big Eye omuyimbi oyo munnange ye yakiguddeko ate olunaku ate munnange olw'eggulo yagenze maaso n'okubeera ng'ate bamusabattula obucupa ku siteegi, bamukubidde obucupa ku siteegi era musajja wattu ye n'akigiramu ddala enjawulo ye ng'agenda maaso nakuwoza ti politics bannange politics yaggwa nze bya politics sibiriimu naye nga wa bafanizi bo munnange be yabadde ayimbira ng'ebyo tebabiwuliriza era ye bamusizza bucupa musajja wattu. Nga wengenda okubeera ng'ate nkulekerako vidiyo eno ogende maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange ogyekkaanya then wonna amala okulaba vidiyo eyo butereevu ate ye omukulu ono SB4 ye yagenze maaso n'okubeera ng'ate bambi atabuka naviira ddala mu mbeera olw'abantu bano eno abagenda maaso n'okubeera ng'ate bagivuna emirimu gye abavaayo ne bagamba ng'alese stories ze ne bamugamba ebyo bya bulimbe ebyo babicyanze bukyanze ebyo tebiriyo biki yagenze maaso n'okubeera ng'ate bambi naye abatabukira butereevu vidiyo eyo naye ngenda kubeera ngikulekerako then n'oluvannyuma era still bambi olabe vidiyo nga mwana muwala ono eyabadde afiira mu ggwanga erya Dubai abadde omulwadde nnyo nnyini ddala era nga bambi bavaayo awo ne bagamba bannaye omwana ono tukoze tutya okusobola okubeera ng'ate tumuyamba. Wekyogerera bambi omwana muwala ono yatuusiddwa dda ewaabwe yatuusiddwa dda mu ggwanga lyattu Uganda era bambi ali mu ddwaliro
ddwaliro agenda maaso nakubeera ng'ate afuna obujjanjabi. Katumusabire agende maaso n'okubeera ng'ate asuuka ne bannaffe bangi nnyo nnyini ddala bali eyo abalaaja nabagamba nti bannange twetaaga ku buyambi nabo basobole okubeera ng'ate bayambibwa. Nabo n'abalwadde Katonda bambi agende maaso n'okubeera ng'ate abasuusa. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo ngenda kulekerako obutambi buno bombi busatu ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya. Nkusaba subscribe nga oba tonnaba teekako akadde osobole okubeera ng'ate tomissinga out updates. Like nga video eno bw'oba ojagadde naye nga toseetuka wanga ate essaawa eno yennyini komawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Teweerabira okubeera ng'ate bambi oyitako wali ku channel ya mwana muwala Sarash Media n'ogenda maaso n'okubeera ng'ate omuwagirako no likinga video ze no subscribinga ku channel ye bambi n'agenda maaso n'okubeera ng'ate akuweereza. Banange, ensonga ndeese wano mwena mbayita mu big eye test 2022 naki banange politics yaggwa buli agala big eye kola bwati nkulenga waliko omukono getuuse Matikamatika FM getunyimulod oba bo bali bulungi nnyo naye buli program zetukola wano bavaayo ne bazivumirira ne badisinga abantu betukozeeko programs ne bagamba za bulimba ne bagamba tubipanze ne bagamba diversion ne bagamba stunt naye nga tuze okukyogerako tubiraba aba tiktokers abo bamaanyi era tubafollowinga nawe nibafollowinga. Sometimes muba mulowooza n'okulowooza nti batuufu baboogera omu ali Saudi Arabia eyo woleeta kadaama nga bamukubye bamumenya amagulu n'ogiteekako puroguramu eyo ng'agamba bya bulimba's diversion. Woleeta kadaama asula wabweru woleeta kadaama asula wabweru nga yeetaaga obuyambi ng'agamba tubipanze ne tupanga omwana n'asula waggulu. Woleeta kadaama ng'agudde eddalu mulabira ddala nti mulalu ne mulumba ne famire ye mama we n'akaaba ne mumuggyayo bagamba bipange diversion. So neneebuuza omuntu agenda kukola atya? Neweebuuza omuntu agenda kukola atya? Tuna stories waliwo omukadaamu TikTok yaŋŋamba SB4 tudda mukola stories z'abakadaama genda mu kyalo okole stories z'omu kyalo sigala eyo ezedededede oba oli awo yali mutuufu naye buli kadaama akabira SB4. Baliwo n'agambye mukaseeta badde agamba nti buli kadaama akabira SB4 naffe twagala kubayamba and sometimes bano beboogera bituufu. Oli asobola okujja nakuwa story nga ya bulimba ne mugitunulamu ne mulaba nga ya bulimba naye tosobola kuleeta story y'omuntu ng'agudde eddalu nga mulabira ddala ddala ng'agudde eddalu n'ogyeyalinga oye n'avaayo n'agamba nti bipange bupansi. Ghana reached safely home. Thank you for your prayers and contributions. Rehema atuuse yoyo gwe mulengera. Rehema atuuse ne bakiyateeka be baabo
You people, thank you. Rehema yoyo atuse. I need space. Thank you. Bane mumpe space. Rehema, toka aba mami, you're home. Finally you're home. Rehema, you're home. Toka aba, be happy, you're home. Sindike tambule. You're home, Rehema baby, you're home. Ewe bale, okomyewo toka aba mama. Toka aba, you're back home. Toka aba. Ladies and gentlemen, ni Rehema yoyo. Rehema yoyo akomyewo mukama mulungi. Toka aba, you're home, you're safe. Oli safe kati toka aba mami, toka aba. Toka aba mami, toka aba. Don't want to wait. Ladies and gentlemen, omwana mukama atuyambye tuwanguze. Omwana akomyewo. Toka aba. You're home, you're safe. Money is here. You're safe, mommy. Toka aba, you're safe. Toka aba, mommy, toka aba. Thank you so much, people, for praying. Thank you for your support. Thank you. God is really very great. Thank you, people. Thank you. Thank you, people. Talk about dear, you're home, yourself. Okomyewo, talk about. So what do you want to do? What do you want to do? Abola babadde bakiyateekazi where are they? Bakiyateeka bali ne Idi. Sindemu? Idi aliwo. Aba mubaddeko waliwo ono mulabye? Obadde nani? Ate omulala? Mubayite you people.